Weewaawo mbeera nnyingiddewo mu ddakiika eno yennyini ate mbeere nga nkuweereza mu mpeereza ey'enjawulo ddala omuweereza wo si mulala yenze Fifije the news anchor ngamba nti okola kyamaanyi nnyinnyini ddala kubanga weekuumidde wano ku Fifije gwe naye yakatweyungako mukwano nkusaba sooka osubscribinge ate tubeere nga tugendera ddala mu maaso mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale kusharinga na commentinga mu ddakiika eno yennyini bakomezaawo mulungi kalungi Jamila ono tujjukire nti ku lunaku lwe olw'okukyala omwami teyaliwo mu buntu wazira ekifaananyi kye kyaliwo era nga yakulaga nti yali musanyufu n'ekintu kino tekirinaako tabu n'emu n'akatono ddala wazira ate ba presenters ab'enjawulo ku ma TV ag'enjawulo wamu ne ba Facebook in-laws baavaayo ne bamubuukira ne bamuyuzayuza nga balaga nti ekikolwa kyakoze mwana tutekiriyo wabula olunaku lw'okoseggulo yavuddeyo bw'ate n'abategeeza nti wabula Facebook in-laws mujooga kata mutuliise bubi ssente zaffe nga mwe mulinga abagamba nti buli kimu mukimanyiiko omutwe n'amagulu ne mwogera bino ne biri ate nga temubitegeerera ddala bulungi kumbe ffe twali tumaze okuba nga tukkaanya famire zombi eyange n'eya bba wange tukole bwe tuti ekintu kino ate ng'akikulaga nti ekintu ekyo kye baakola waliwo ate mulala eyakikola kwegamba kyakopebwa ne Julie Angume bw'atyo yajja ate n'akikozesa ate mwana tu ne kikwatayo olw'ensonga nti abantu bangi bazze bakivumirira nga balaba si kya buntu omuntu okuba nga ate ayanjula ekifaananyi oba akyaza ekifaananyi naye ate Jamila yakitwala ku level endala nti mu kwanjula mwana tu bbaawe yaliwo mu buntu ate ne ku mbaga n'abeerawo mu buntu ekintu ekyayongerera ddala okuluma abayaaye anti yenjogera kati gye tuliko ennaku zino abayaaye bayongera ddala okuluma kuba baali bamanyi nti oba ne mu kwanjula analeeta kifaananyi mwana tuwazira ate yabakuba akavulu bw'atyo mwami Fahad Kulumba n'aba nga ate yesitula butongole n'aba nga abeerawo n'aba nga ate abeerawo ewaabwe wa mukyala waabwe oba okitegeera n'abeererayo ddala ne ku mbaga bw'ati akaweta n'akamweyambaliza singa obajjukira bulungi embaga yaabwe yaliwo mu mwaka gwa 2017 ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwa January kitegeeza nti awangadde mu kintu kino ate nga n'abaana babafunyemu abaali basinga obungi baali balowooza nti ekyo kifaananyi tebirina gye bijja kulaga ate olw'okuba nti yali yakabuuke wa omwami Chris Evans Kaweza balabira ddala nga bino byakwebuzabuza talina gy'alaga naye ng'ate kankubuulire awali amaanyi g'omukwano teri kitasoboka buli kimu kisoboka ate buli omu alina engeri gy'ayagala okutambuzaamu ebintu bye so ye agamba nti bateesa ne bakwatagana famire ye n'ey'omwami we ne bakiteesa nti bwekyo kirina okuba nga kitambula era kyatambulira ddala bwe kityo kati ba Facebook in-laws saawa eno ndooza byabakalira ku mumwa nga bulijjo ebitera bakalira ku mumwa kubanga bo basamwasamwa ate ng'era mu abo bangi omwami abaddewo mu buntu mu kukyala n'abeerawo mu buntu mu kwanjula n'abeerawo mu buntu ku mbaga naye ate n'amaliriza nga obufumbo bumulemye mwana tu n'abuukayo n'avaayo n'atafumba naye ate ono akyaliyo ate ng'akulaga nti omukwano weeguli ate nga gukyaliwo gujja kubaawo lubeerera ekisookera ddala mukyala atya Katonda n'omwami we mwami atya Katonda bonna beetowaze ate bakkakkamu ekiraga nti bo bagenda kubeererawo ddala nga Mungu ayagadde ate nga akyabaagaliza okuba nga babeerera ddala wamu so gwe wenna tobeereeyo n'otyamu n'ogamba nti nze sijja kukyaza kifaananyi obuba bufumbo nabaki kikyaze ojja kufumba anti ekyatondebwa okubeera mwana tukibeera era ekitatondebwa kubeera tekibeera tekirina buzibu oba otaddewo ekifaananyi oba okoze otya as long as omuntu wo omwagala ojja kubeera naye mukitegeera ddala bulungi so tulekere ngaawo okwogera bye tutategeera ne bye tutegeera kuba abasinga baali balowooza this will not work out okyaza otya ekifaananyi baali tebakirabangako anyway ebyo bye biruma abayaaye mwana tujjamira ayongera okubasabula omukwano ate bajja kukakkasa ate bakkirize bakitegeere nti kyekyo mbadde Fifije kubanga nkuweereza atakumira mpeera yongera okubanga abankumira mbaagala nnyo mweraba